Office ni chalani. Office ya research anti-corruption is a center of corruption. Office ya Chams eyo babbi wali wakavuka kabaita Ibra. Ka assistant ka General Chams katuma bakubya amataka g'abantu batwala amajene bajja kutebawuliriza. Omulimo gwa Chams kwenkanankana nange. We are presidential assistants. We don't enforce. Omulimo gwaffe si kukwata bantu, omulimo gwaffe si kusiba bantu, omulimo gwaffe si kuwamba bintu by'abantu, omulimo gwaffe kuwandiika na kwogera kituufu eri ababyobuyinza. Tewali court General Chams gy'alina, tewali court Lushoke gy'alina, alina kosa police n'akosa ne court. Naye olw'okuba baddidde obuyinza bwa kooti n'obwa police ne babwezza, obwebubbi bakola ki bwe bayina. Buchange nane musekuritaadi etetandika okulira okulonda. Beberere mu ifendo Uganda batubisisa bubino nze gwolino bona wano ndina accident bino mbyambeera yaterwa mulimo watagwani kona president yambale ngule tuliyambale ngule mwe kwa chitibwa yambale ngule olutalo Uganda tuliyambale ngule rwa Uganda mpya nachi nkulamusizaako mukwano gwange atugoberera yonna gy'osinzira okubeera nga oteredde otambule n'omukutu gwa Eke TV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka. Nze Eke Master ampuliriza byogenda okulira bingi, naye ng'ebigambo byongedde okubeera nga biranda ne bwina yongedde okubeera nga azuuka ku mamotoka agaagabiddwa bakabaka kati ogenda kutya ensi. Akatambi olabaawo akali mu background y'omu ku babaka ba parliament mu bitundu eri wansi eby'omu Western nga bagaba ssente layini ku layini. Munnayuganda gy'okoma okubeera ng'okaaba n'okulaajana olw'ebibyo ebibbibwa kakati abasajja bakutte ensimbi basimbisizza emiruka n'emiruka ebyalo n'ebyalo. Era nga bwe twatandisa akatambi kano ng'olaba bagaba ssente twatuuka kuvaano nga layini teziweddeyo, naye nga buli muntu bamuwa obw'5,500 bubiri gwe mutwalo ogwa ssente eza Uganda, nga kuliko n'ebigambo ebigamba temugezanga ne muva mu NRM, temugezanga ne mucrossing okuva mu NRM. Kino kiba kitegeeza omutwalo omuntu oyo gwaweereddwa alidde luguudo, aweereddwa eddagala malwaliro eryandigenze mu ddwaliro, aweereddwa essomero ddamba, aweereddwa buli kimu. Kakati enguzi etambula bukwakku nga bw'olidde mu ntandikwa wali nti akakiiko ka anti-corruption unit be basinga obubbi. Bulijjo tubyogera enkya n'eggulo, abantu nga bangi balaajana nga bagamba nti ababba ettaka lyaffe bava mu ofisi ya pulezidenti mwennyini, balina akakwate ku Museveni, balina akakwate ku State House Entebbe, bangi nga balowooza nti abantu babeera bawaayiriza. Kati mukwano gwange ampuliza nja kusaba n'obwombi fidino soko jempere like oba kye tuyita ekigalo. Kati message eno etolontoke etuuke ku buli munnayuganda yenna, kubanga kitukakatako okutambuza enjiri okubona eggwanga lyonna n'okwetolola ensi yonna. Kasa kibeera nga munnayuganda gyali yonna yafunye message eno, kubanga message eno nkulu nnyo ku buli munnayuganda alina okubeera nga ategera ensonga zino. Waliwo ebigambo ebifulumye nga obubbi bwongedde okubeera nga ampuliriza bweyoleka butereevu nnyo, era nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti aba NRM kakati batandise okubeera nga beerumiriza bokka na bokka obubbi, obulyake, obulabbayi n'obukanuzi obwetolodde ensi yaffe Uganda. Omukyala Aida Nantaba mwenna mumanyi ono yakyayibwa abantu ekayunga eyo oluvannyuma lw'okubeera nga kye bamusuubiramu kyamulema okubeera nga akola, n'aviirako n'okufa kwa comrade omu, byonna nga bwe mwabitegeera. Kakati ono ate naye avuddeyo akatambi kano twakakolako, naye nnyina ensonga lwaki nkakomezzaawo. Owulira ebigambo bye butereevu nnyo ng'alumiriza, era mu kulumiza mu NRM muno nga bwe muli abatemu, abatujju, ababbi, abantu abakyamu ennyo tekimulobedde kubeera ng'abiyingizaamu n'ennuupu, era yakonye ne ku DP. Naye nga mu mbeera eno abadde akulaga ekifaananyi nti NRM temuddamu kubeera nga mugyesiga, kubanga yeekulembedde okubeera violent mu bibiina byonna ebiri wano mu ggwanga Uganda. Ate ebyobufuzi bye tulabako kati mwami Museveni ng'atalaga Uganda ng'agenda mbu asiiga enjiri n'okubeera nga annyikiza enkola ya PDM, simanyi bikoze bitya, ensimbi zagenda gabamu bantu. Kaakati mukwano gwange ampuliriza abasajja baleese bwino ku nsonga ya Museveni okutalaga Uganda, naye nsaba tutandikeko buti katono nnyo ku musajja ono ate nkomewo. Si kibi
gavumenti okubawa emmotoka naye lwaki ogimpeera ku muliraano buno bwakabaka bwa Buganda si bwe kiri n'ow'ebusoga akulembera wano kyova olaba njagala kuyita wano okwebaza Ssaabasajja Kabaka nti ku mulundi guno tiyawaddeyo Baganda oba tiyawaddeyo bwakabaka bwe oba tiyawaddeyo misambwa gye kyali badde kizibu nnyo. Omanyi abakulembeze babeera ba mululu emmotoka babeera bazirina n'ebintu bingi nga babirina naye ate ne baagala ebintu ebirala. Njagala kutegeeza gavumenti eno bwe mba mukaddiye mujja tubawe ku magezi fe abaliko bamweyana naye ne muddira mu nsi eyabba ffe Ssaabasajja Kabaka mu Buganda omuli olubiri ate n'okuŋŋaanyizaamu abafuzi ab'ennono ate n'obayita ekkololo. Mengo taliyo mwali agadde kubaweera wabbaffe kubanga yabakulembera ye Kabaka yekka mu nsi yonna emikolo mwali gitegekedde mu lubiri Mengo. Omukulembeze w'ennono kino njagala mukitegeere bulungi y'oyo anonooza ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja. Naye kati ekkololo gye baabaweeredde kyogamba gavumenti eno efuga eggwanga waliwo obwakabaka bwe baawadde oba obukulembeze obw'ennono nga si bwa Uganda. Waliyo Uganda gyeri gavumenti gyetatuuka gye wali kakati ekitegeeza ebyakamuswaga baali bitutte Kooki ebyebusoga ne babutwala ebusoga ffeffekka abasobola obbabeerawo. Singa baddidde emolimoli ne bamuwa emmotoka ze nga bazimuweeredde mu bamolimoli be baakola ki? Biruma ate binyiiza. Naye ndowooza mu Uganda nasigalamu omu yekka asobola okwogera ku kintu nga bwe kikola ki nga bwe kiri. Yes, obwakabaka obwa Buganda bwe bwakabaka obwaganye emmotoka ezibadde zigenda nga zigabwagabwa wabula ekyebuuzibwa bannayuganda okusingira ddala naddala abo abategeera eby'obwakabaka okwetolola buli omu gy'ava mu bwakabaka bwe. Ekisooka okubeera nga kyebuuzibwa lwaki emmotoka zino zonna ze bagabidde bakabaka bazipareedinze Kololo wali ate mu Buganda kyokka nga ate Ssaabasajja Kabaka ow'omu Buganda bapareedinze emmotoka ate ye n'atafuna mmotoka ate ng'emmotoka zino zaagabiddwa ku ttaka lye erya Buganda. Ekyokubiri bw'obanga owa bakabaka lwaki si buli kabaka nti baamutwadde emmotoka zino ebbiri mu lubiri lwe ne bamugamba nti kino kirabo tukikutonedde okuva eno n'eno gavumenti ABCD lwaki zonna bazipareedinze Kololo ne bayita bakabaka okuva ebule n'ebweya ne babaswazaswaza era ne bakabaka bano ne bakkiriza okubeera nga baswalaswala nga kino kiraga nti abantu bano byonna bye bakola mu bwakabaka bwabwe tebabikola ku kwagala kwabwe balina entoli z'omuntu kwe bazinira kubanga ne babaga nti mwenna mbeetaaga ku Saabweziti bonna bajja ne badduka nga bajjanga bwana buto oba oli awo ne bajjanga bagwirana olw'emmotoka obumotoka naye nga tukimanyi nti bakabaka be bamu ku bantu abasinga okubeera n'ebitiibwa era abagundiivu era abagagga era balina okubeera nga bessaamu ekitiibwa. Kaakati kabaka bw'obanga teweetaddemu kitiibwa n'ojjanga ogwirana abamu twabalabye batuuse n'okufukamira wansi bakabaka ate ne beebaza ababawadde emmotoka naye nga gwe beebaza ate mu kopi yesiwa luli olulangira. Kino kikuzzayo butereevu nnyo okulaga nti Ssaabasajja Kabaka okugaana okukima emmotoka eno wabaddewo ensonga enneekusifu ennene ennyo ng'oggyeko na kino nti Ssaabasajja Kabaka oleda alina emmotoka bw'obanga osazeewo kumuwa mutwalire ewuwe mutonere butonezi abeere nga akusiima nti omutonedde oba abeere nga okola ki ayisa obubaka oba oliawo obukwebaza naye ekyokumusitula ajje Kololo omusimbye pareedi ayimirire ku musana olw'emmotoka nga ne gy'alina esinga eyo gy'omuwa kyannaku nnyo. Abantu beebuuza nti abaffe kabaka w'abantu abano ab'embalala abanyankole nga teyalabiseeko omugabe owa Ankole. Ampuliriza njagala okutegeeza nti omugabe wa Ankole ye yagobwa dda era talimu mu lubiri lwe era obwakabaka bwa Ankole bwawerebwa mu bwakabaka bwonna obuliwo essaawa zino obwakabaka bwa Ankole bwaggyibwawo tebuliiwo ekyo ky'obeera omanya era abadde asuubira okulaba kabaka w'Abanyankole ng'azze okusimba pareedi ku mmotoka obanga ali ku mukolo gwonna ekyo tokisuubira essaawa zino. Bukya Mwami Museveni alinnya ku ntebe obwakabaka obusinga bwaddizibwawo wabula obw'Abanyankole buno bwo bwawerebwa. Tetumanyi lwaki baabugjawo, tetumanyi lwaki bwagobwa, tetumanyi lwaki kabaka waabwe yavaawo naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa ate olubiri lw'omusajja ono kabaka w'Abanyankole ampuliriza ennaku zino lwakolebwa lunalutemagana lulinga mata naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa ate kabaka kennyini
ate taluliimu. Lwaki balusiigira ani? Lwaki lutemagana? Kankuzeyo ew'omukyalo ono Aida Nantaba oli ebifumbekedde mu NRM tukomewo. Aleme kubitegeera. Waliwo akabinja akeetoolodde pulezidenti nga kaababbi. Ekigambo ky'okozesezza kinene. Naye kankitwale nti waliwo akabinja akalina access ku president naye nga ke kabinja ke kamu n'ebikolebwa wansi eno ebibi kabiteekamu omukono. Era nga bw'ogezaako pulezidenti omumanyisa amazima Katonda bw'aba takukuumye tosobola kasurvivinga. Kasaanyaawo. Tosobola kasurvivinga. Byonyumya byonna biri mu Uganda wano. Aida amaanyi ogajja wa? What jengajja? Ye si kisinategeera. Oliwo NRM? Ndiwo NRM. Ndiwo NRM ali okay, ndi independent ali NRM leaning. Lwaki olwanyisa NRM bano? Bwe ngambye pentyo. Ati boogirira ki Uganda ebisokundi. Bani? Bakiyamaani b'NRM. Teri wa Nuupu akola bubi. Teri wa DP akola bubi. Mbulira nti mu bibiina ebirala eri bamalayika. Nkubulirayo abali mu DP mu Nuupu abakola ebikyamu. N'abali mu DP abakola ebikyamu. Mu buli mbeera eri akola ekikyamu. Nga bw'eriyo omusoga omubbi, ebeerayo omuganda omubbi, ebeerayo omukyoli omubbi, omuteesa omubbi. Ne mu buli bibiina eriyo abakyamu baayo. So kano kwesa eddakiika emu kaveewo nkategeere lumu. Empala naayo ey'amaanyi ne mwami Kalango evaawo. Ku ttaka kubba ku bantu ttaka lyabwe. Gye yatandikira. Gye yatandikira yeyo. Mwaliko ab'omukwano? Nedda. Nali simulabangako. Ntandika okulaba omusajja oyo ng'abantu batandise okundoopera tewaliyo omusajja atubbako ettaka. Bw'ategeera nti ntandise okulwana kwe kujja gye ndi. Antiisitiise andage bwali ow'amaanyi ennyo andage nti ye Alpha n'Omega era tewali kisobola mukolebwako nayogera n'amannya. Nze nkolera gundi naye gundi mukolera. So totawaana. That is how I came to know this man. Naye agenda n'alimbalimba ensi bwe yaleeta Nantaba. Kalango abadde wano ng'atunda mataka gaali gasini 10. Wane Kasawo waavudde n'aluka jene jinjiwomu. Yava Kasawo ng'atunda mataka gaali ga 10 n'afuna akaduuka kasigala nga ndi mwana muto. Ani akunyumiza egyo emyaka gyonna? Kalango amanyiddwa abantu. Amanyiddwa abantu abamulaba ng'ayingira Kayunga. N'avaawo bagenda okulaba nga gwe baalabanga n'akagaali k'amata bamulaba na mmundu. Alina emmundu kati essaawa zino alina zi square mile Mubende, yali asse Masengere Mubende, bwe yabbako square mile 2 n'akoona amayumba g'abantu abalina ebibanja Masengere n'amusiba. Eno Mubende gye njogerako Ennamassagali wane wamwe Mbusoga alinawo ettaka lya Bowdi. Era muzinda. Yali jjawa. Okay. Yali jjawa. Yali funa ate agenda Ennamassagali babuuze wane mu Busoga. Twagenda okulaba nga abadde atunda amataka gaali ag'e10. Kati leero alina siko ya mailo. Alina emmundu. Yagula. Twagenda okulaba nga alina emmundu nga sente zijjawa. Ettaka ya Luyombye Kayunga yali babwati. Gambye yatunda amata ne sigala. Yajje Kayunga. Kati kankuwe example ettaka ya Luyombye. Kanzijewo buno obuntu tukomewo. Okwo bawange yali mufu. Abaana bagamba eyo transfer gye bagamba taata gye yali signinga. Taata ali Bungereza si yagisigninga. Kyogamba ne mu kooti mu Uganda teri bwenkanya. Si zonna. Awamu waliwo awati wali. Kiwonna. Kubange ennaku zino omugagga omwafu tasinga musango. Olina okugula lawyer. Mu Uganda sina sente za lawyer. Omugagga alina sente za lawyer. Mwenna mugenda kukoleza maaso g'omulamuzi atya. Aida tobanga oyogeza bukyayi ku gavumenti. Kino sikyogera ku gavumenti. Nedda njogera ku individuals. Njogera ku bantu. Ombuuziza ku land office. Gavumenti si yeetula mu land office. Land office mutulamu abaana ba Uganda. Namwandu. Abasomebwa Uganda.
katumale kana akanamwandu tugende ku banene. So sinti kibiina kye kibateekayo nedda namwandu tabuuza kibiina ky'olimu okweyingiza land office tebabuuza kibiina baawange bayingiza yafudde amakula zo ziwasomerera mbalaze we twamuziise ababbi bano bagamba tewali bukakafu nga yafudde tewali bukakafu leeta the certificate genda ogireete tukakase nga yafudde yes nga yasayinize amaze ebiro 2 mu ttaka n'omusana gumu tutwale ku banene abakolaji abasengula abantu ku ttaka nga bajja ne bakuba emiggo mbawulira mbu bajja ne bawamba ekyalo n'abeera afe tulabe ku byalo ebiwambibwa so si kyalo tulabe ne ku byalo nakutandikiza ku muluka guweramu ebyalo bimeka kisinziira 7 abamu 6 9 bwe bityo kisinziira so nakusandikiriza eri mu muluka gw'emugonge waffe ebbaali gye bali basengudde omuluka mulamba gye nakutandikiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale Haji Abudu ye musomi wa dduwa nga bulijjo ekyo saagala kubeera nga nkirumamu nkikugamba butereevu nnyo obeere ng'okitegeera nti Haji Abudu gwe gendayo bugenze we ebisigadde bimulekere ono tagenda kukubuuza nti ki ekikuluma ki ekikusumbuwa wabula bw'ogenda mu mbuga ye wali ye kennyini yagenda okugamba nti gwazze olina obuzibu buno na buno nga tolina kye wamubuulidde kaakati olwo akoleko ng'amateeka bwe galagira ag'okujjanjaba oddeyo ng'oli taratibu. Kaakati mukwano gwange ampuliriza tuba tuli ku nsonga ez'omukyala Aida Nantaba era ebigambo biwulidde bulungi nnyo n'obitegeera era ono tikimuganye kubeera ng'abiyingizaamu abanupu n'abaddipi naye ng'omukyala ono jjukira nti abantu baali bamuzira dda era abantu bamukoowa era yeesimbawo ne gye buvuddeko ku bino ebya NRM y'omu ku baasembayo okufuna obululu obutono eddala kyokka nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa abantu baayagala omukyalo ono abantu baasusuta omukyalo ono abantu bamuwaana abantu bamwagala naye kisinga okubeera nga kikwasa ennaku gye baakoma okubeera nga bamwagala gye yakoma okubeera nga badisappointinga era mujjukira ne byajja okwesimbawo yajjanga independent nga naba NRM bennyini bamusindisa luti nga kisaanyi. Kati bino nga bigenda mu maaso njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo ku nsonga eno tugimalire ddala tumanye tugivuunise omulundi gumu tetugenda kubeera nga tugiddako eya Ssaabasajja Kabaka n'okubeera nga yazize emmotoka eya General Museveni gye yabadde amuwadde. Abantu bangi bazze boogera ebigambo era ne batuuka n'okubeera nga bamu bavaayo ne banenya Ssaabasajja olw'okuba ntavuddeeyo butereevu nnyo buli lunaku buli ssaawa babeere nga bamulabako mbu ng'avumirira ebikyamu ebigenda mu maaso so nga ffenna tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka tamala gavaayo kwogera era bw'aba ayogedde ekigambo olina okubeera ng'ofumiitiriza nnyo okubeera nga okitegeera era ebiseera ebimu oba ebisinga akozesa bikolwa kati bw'akola ekikolwa mwe abamanyi ennono oba ffe abakyalimu abamanyi ennono ne tutegeera nti Ssaabasajja Kabaka kino kyabadde ategeeza tagenda kuvaayo ng'ayogera na bigambo ku mimwa gwe basobole okubeera nga bamuwanda ebigambo mukamwa musajja wattu by'atategeeza na kutegeeza. Kakati nno ffe abategeera kyaba ategeeza bwe tumulaba ng'azingidde emikono emabega nga tumenya nti embeera egayeggaye obwakabaka buwambe. Kaakati gwali eyo watasobodde okubeera nga okimanya olina okuddayo okola revision oba okola research mu bigambo bino oba mu bikolwa ebya Ssaabasajja Kabaka buli lw'omulaba mwetegerezenga nnyo bw'aba nga ali awo sayini kizaakola ojja kumanya kyaba ategeeza naawe ayagala okubeera nga otegera. Kaakati nno twabadde tukyebuuza lwaki emmotoka zino zaparedingiddwa e Kololo, lwaki emmotoka zino zaagabiddwa Kololo, lwaki emmotoka zino tezaagabiddwa buli muntu ne bamutwalira eyiye mu lubiri lwe. Jjukira nti obwakabaka obukwatiwe mu bwakabaka 15 bwe baaganyulwa mu nteekateeka zino ez'okugaba amamotoka gano
bwakabaka obukwatiye mu 15 oba bakabaka 15 be baganyuddwa be bafunye emmotoka zino. Wabula waliwo okutya nti lwaki emmotoka zino zigabiddwa ssaawa zino. Bano abasajja beekubira kampeyini nga baagala obwakabaka buno bukunga abantu baabwe babawe obululu. Lwaki bulijjo tebazigaba? Lwaki bazigabe twolekedde mu kalulu? Era lwaki baziraze ensi yonna esooka kubeera nga eziraba? Babasiime nnyo. Era essaawa zino Uganda kino kyebadde yeetaaga kugaba mmotoka zino ezikwata mu bilioni 2 n'okusoba, oba Uganda kyetaaga kirala nnyo? Sooka olye bakakensa nkomewo. Olwaleero obwakabaka bwa Buganda minisita bw'aba avuddeyo mu lujjudde n'alumiriza baaba wa ssente bwe baba tebazibawa mu proving long batwale mu kooti. Akati emmotoka zalabiddwako ng'era atwala Mpenkoni afuniyako ne double cabin. Emmotoka nga bagaba 2 badde bagaba double cabin n'egyotambuliramu. Obeerako abayambi bo. Kakati emmotoka zo bazigabye ba paradings abantu bana bakulembeze b'ennono okisaawe Kololo buli omu bamuwenga bw'aba akoze ki nga bw'aba asobedde. Naye nze njagala tukube ekifaananyi ekigazi tuve abantu we balabira tunyonyole ensonga nga tetulumbye muntu naye nga tunyonyola amazima. Ne Ssaabasajja wanaaba atudde ng'alaba pulogulaamu eno agambe nti boogedde ensonga. Ekisinga okubeera ekyamakulu. Ekisinga okubeera ekyamakulu si kwogera ku muntu nti ono tayogerwako nga bano abeewa ebitiibwa nti n'obba ebitano tolina mugambako. Era bw'omugambako oba olabye w'ekitiibwa mu kamwa. Era ekyo ndabye ng'abantu bakireeta nnyo nga bamwami bano baboogera bagamba n'olaba abantu abayogera ku y'ekitiibwa n'ow'ekitiibwa asobola okukola ensobi. Olaba ne Katonda omuntu gw'alonda asobola okwonoona. Ekiwulira ne bannabbi waliwo abaayonoona Katonda n'abaggyako obuyinza. Mu nsonga eno gye mbanyonnyola etambula bw'eti era njagala tukube neebaza Ssaabasajja Kabaka obutanona mmotoka obutamupaledinga mwaba abantu alabika ng'omulugube okulabisa n'Obwakabaka nti bunafu okutuuka ku ekyo nti busobola okugulira abakulembeze baazo mmotoka. Kyekimu ku bintu ebinafuyiza ddala okulabisa omanye okutambuza Kabaka kale tetuganya onaamuwa naye tomuwera Kololo mu paleedi. Vuga emmotoka ogitwale ku Kyabazinga e Busoga. Wuliriza, vuga emmotoka ogitwale wa Kyabazinga e Busoga. Ontegedde ozitwale bagaye nti gavumenti ya Uganda etonedde Obwakabaka bwa Buganda owa Kyabazinga bwa Basuga ki emmotoka ogitwale Tooro ogambe nti gavumenti ya Buganda esindise bagundi baayo era baleetedde Kabaka ki baleetedde omukama wa Tooro ki emmotoka ng'amuwa ki ekirabo. Naye wano oba batadde ku layini nga woogamba nti mulina kyakulya musimbe layini emmere oba tobadde ya Serena eyo si ya Serena oba tewabayise ku kivulu kati Kololo oba wabayise ku kivulu kya layini mujje musimbe layini musobole okulya emmere. Bano betwogerako bwe guba mukolo babeera bako. Naye olw'okuba Mwami Museveni alina statement ezigamba n'owulira ng'omuntu agamba Ssaabasajja Mukama is about kulaba Mukama kyeki kubanga ye abyogerako buli kaseera ebyo okiwulira era ye wato wakikola wakitwala tekyabadde kirungi. Ekyokubiri minisita bwe yayogedde nti twawadde Obwakabaka bwa Buganda emmotoka mbadde ninzi bateesa bannanga ab'amagezi basooke bakikooneko wano mu kusooka naye tebakireese. Kati nze kankikooneko Obwakabaka bwa Buganda temukayita kamyu temugiyita mbozi mukati. Olaba naffe tukyogerako wano twagana obukakafu n'okuwaaba tuwaaba. Ontegedde nalabako ku mugenzi Dawudi Mugama nga waabidde Salimu Sale mu kooti kumubuzaabuza. Obwakabaka bwa Buganda buyina balooya abalungi ennyo nga Bakatende abatiibwa n'okutiibwa. Tebasobola boogerako njwanju oyo balooya abo abakugu okuli ne Bakatikkiro nga balooya abakugu bwe bato ne batasituka kugenda kutwala gavumenti mu kooti kubanga gavumenti ewaabirwa. Nze ndabeko Lukwago ng'agiwaabira mu DP emirundi egyawera ng'era emisango agisinga gavumenti agikola ki n'agisasula. Ndabyeko ebitongole bingi nga biwaabira gavumenti era ne poliisi yatuuka time egamba nti akoze omusango mu poliisi agukolanga ye nga poliisi ekoyo kola ki okuliwa okitegeera.
olwaleero obwakabaka bwa Buganda minisita bw'aba avuddeyo mu lujjudde n'alumiriza baaba wa ssente bwe baba tebaazibawa mu proving long ne batwale mu kooti bwe baba tebaazibawa nga tewaliyo bayita mabega kuzirya ne bekkusa ng'ate bakungu ba waggulu twala mu kooti tukkirize nti batuyitamu olukwe essente zino ne bazigyeyo ne bateeka mu nsawo zaabwe eri ne batulabisanga abaafunye kubanga Mwami Museveni omusajja yagamba nti oba mukazi mukadde omukwana mu nkukutu naye omutuuka mu bantu kaga tuzinemu okiwulira omutuuka mu bantu kaga tuzinemu mukwano okino wayagala okuwera kakiisi yakwanira muki mu nkukutu nze njagala gavumenti ya Buganda n'obuwombefu obuyitirivu nga sibalumbye ku lw'obukugu bannamateeka be tuyina oba tekyetaagisa ekyo akyetaagisa ate kyetaagisa otulowoozesa ekirala kubanga nze nabe omugezi w'obwakabaka yavuddeyo n'agamba nti tetufunanga ku ssente era tetwetabangako mu lukuŋŋaana lwonna oba mu lukiiko lwonna olw'ekika engeri eyo onkitegedde ate bano nga baga nti twatuula mu nkiiko ne batunnyonnyola lwaki tetulina zibawa bwe tuti kikyemwagala era ne tubagaa nti ffe mutuwe enkalu ne beebala kubanga omuzizo gugamba kino minisita yabikola ki njwanjwangu oyo otewabira butuli wabira baliwa yes ebigambo bwe bito bwe bitambula mukwano gwange ampuliriza era atambula n'omukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda siyinza kwakubeera nga nkwebaza weebula butakoowa weebale butakoowa weebale butasamukka butasamwoyo kubanga kitokwatako mukwano gwange ampuliriza nga bannayuganda kaakati nno Mwami Museveni agenza atalawala ebitundu bino ebya Buganda jjukira nti ono yagenda agaba obusente obwa PDM n'obusente obulalalala obw'emyoga naye ng'obusente buno butono nnyo bwogeraageranya ku bannayuganda ensimbi ze beetaaga okwekulaakulanya bwe kiba nga kwekulaakulanya nga yasalawo okugaba ssente nti abantu beekulaakulanye kino kitono nnyo ku ekyo bannayuganda kye beetaaga kaakati nno bannayuganda kye beetaaga era mbeera nkikulumiriza enkya n'eggulo n'okukikutegeeza tetwetaaga kutukwatira ssente kuzituteeraawo nti mugende mukwate ensawo miliyoni 10 ziizo n'oziwa eggombola nnamba nga n'abantu abali mu ggombola ennamba baba bagabanye ssente zino buli muntu afunako 2,000 oba 3,000 ezo zoba olina okubeera ng'ogaba buli muntu okubeera nga afuna kaakati nno bw'ogamba nti beekolemu obubinja bakuŋŋaane bakolere wamu kitegeeza bonna bagenda kufuna buli omu emitwalo nga 10,000 ne bemwekolamu obubinja buno busente butono nnyo ku nsi nga bwefaanana essaawa zino Uganda we baagituusa bannayuganda kye twetaaga kubeera nga batulekera ebintu byaffe tubeere nga twerimira nga boolaba emmwanyi nti abasajja badde bafunye ssente mu mmwanyi nga bawerera abaana baabwe nga bagaggawadde bazimbye ku mayumba balya bulungi bwe balala bejjanjaba naye kye baakoze okubeera nga balaba bannayuganda embeera eno etandise okubeera nga ebanyumira baasazewo kusuula mmwanyi kigwo munnayuganda oddemu obeera ebbeega osobola okubeera ng'oddukiramu obwo busawo bwabwe bateekawo busako bu PDM n'obwo bumyoga obutagenda kuyamba bannansi kubanga olabe n'ababukozesezza balunda bubizi 2 balunda bubuzi 2 balunda yakatekamu obukoko nga 5 kitegeeza nti ogenda kusigala ng'oli mu kusabiriza okuva emyaka n'ebisiibo gye biriggwerako so nga twetaaga kintu kimu lekawo akatale k'emmwanyi buli munnayuganda yeefeeko lekawo akatale k'ebikajjo buli munnayuganda yeerabirire lekawo emisolo nga mitono buli munnayuganda asobola okubeera nga kyatunda afunako teeka eddagala mu ddwaliro nga munnayuganda takwata nsimbi nnyingi ogenda mu ddwaliro okwejjanjaba teekawo amasomero ng'abaana basoma standard nga ntuufu nga tekyetaaga kukwata ssente bulindo na bulindo okusomesa abaana baffe teekawo enguudo ennungi nga bannayuganda abalimye ebintu byabwe basobola okutambuza ebirime byabwe ebyamaguzi byabwe abasuubudde ne babituusa mu budde nga tebyonoonese kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abakugu bavuddeyo ne bagaa nti Museveni bino byakola bya butaliimu byennyini ebiwedde emirimu era tebina kye bijja kuyamba munnayuganda yadde okubeera nga bimugattako yadde okumutwala mu maaso okusinziira ku bigenda mu maaso abasajja bagamba bino byonna ebya PDM simanyi myoga ne Museveni byatambula kati ng'alinga anoonya obululu essaawa zino wadde nga yeefuula alambula bya butalimu bya bwerere byongera kunnyika Uganda yaffe munnayuganda si bye yeetaaga munnayuganda yeetaaga ekintu kirala nnyo okulaba ng'ensi ye agitwala mu maaso nga naye yeekulaakulanya naye banaatambulira mu bino ebyogenda nti babawa buwi babagabira bugabizi abakugu bagambye kyannaku nnyo tugenda kwongera kubeera nga tunnyikira okubeera mu bwavu obw'ekimmemmette obwavu buli bumponga byoya bwe twolekedde wulira
emyezi gibadde gyekulungudde bukyanga mukulembeze wa ggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni atandika kutalaga ggwanga ng'alondoola enteekateeka ya PDM bw'etambula. Mu nteekateeka eno Pulezidenti Museveni azze alambula emiruka egisinze okukola obulungi n'okuganyulwa mu PDM okuzuula obanga obukadde 10 obuzze buweebwa buli muluka buli mwaka gwa byansimbi bukyanga nteekateeka eno etandika bukozeseddwa bulungi. Wabula abamu ku babaka ba Paalamenti bagamba nti obutitimbe omukulembeze w'eggwanga bw'azaakozesa mu kutalaaga eggwanga ziringa ezifudde obusa nga bagamba nti tegasiza abantu abaali balina okugifunamu. Mu kulambula parish development model tunuulira omuluka gwe wavuddemu Kireka n'alya wazze omanyi bulungi nnyo tegufunye bwenkanya kubanga abantu abagulimu basukka emitwalo 10 ate ng'ezo basiigira wane district seki endala eziriyo mu Uganda. Abantu okutandika okutambuza ebyobufuzi nga beerabidde ekiki ekiba kisuubibwamu ng'omukulembeze ekyo kiwaawo diversion. Ffe tukiraba isani indirect way okuba raali okuyisaamu eggaali raali okwetoloola eggwanga lyonna ffe nga ate batusibidde awo. Bagamba nti ensimbi omukulembeze w'eggwanga zakozesezza bubadde butitimbe kale nga singa kwali kulengera wala ensimbi zino zanditeereddwa mu bintu ebigasa abantu awamu okuli ebyenjigiriza enguudo n'ebirala. Ez'enguudo, emirimu gy'amasomero, y'amalwaliro ne kati bw'ojja Kasanda North onoonya health center 2 n'ekubula n'onoonya health center 3 eri functional n'ekubula. Ng'agenda azimansa ezandadde zikola emirimu egiyamba abantu aba bulijjo okulaba nga beetuusaako bye baagala. Bano bagamba nti enteekateeka eno ya PDM eyandirambuddwa abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu kiseera kino baanafuwazibwa dda olw'obusente obutono obubaweebwa okukola emirimu nga gino omukulembeze w'eggwanga gy'asaasaanyizzaako obutitimbe. Enkola ey'okusalawo nti system ya local governance, system ya decentralization erengetibwa kyekigenda mu maaso essaawa eno. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika enteekateeka y'okulambula kwa Pulezidenti agamba nti alina obukakafu nti wabaddewo abagifunamu. Kakati bamusibye ebbula nti abaagala omulyamu abamulya mu ngalo tebakyamuganya kunoonyereza na kumanya. Obulwa endowooza y'abano abamu ku bakulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bagikubyemu ebituli nga bagamba nti ssente Pulezidenti z'akozesa zayisibwa Paalamenti abamu ku babaka gye batuula. Tewaliwo Pulezidenti kyakola oba essente z'akozesa Paalamenti ya Uganda zeetayisa. Essente yonna Pulezidenti gy'akozesa Paalamenti ya Uganda yeziyisa nezimula. Era n'obuziba zino ezaawa abantu zibayita donation. Bamwe n'ayongerako nti ekirooto kya PDM kigazi ddala kale nga kibadde kigwanidde omukulembeze w'eggwanga yennyini okwenyigiramu okulondoola enteekateeka eno. Ng'ekigendererwa kyazo buli muluka kufuna miliyoni 10 buli mwaka. Tugende kuweza emyaka 5 nga buli muluka gwina miliyoni 5 eza eyituyita village bank. Y'omumyuka wa ssentebe wa NRM ebuvanjuba bw'eggwanga Kapiteeni Mike Mukula alambulula nti okutalaaga kw'omukulembeze w'eggwanga kumuyambye nnyo okulondoola manifesito gye yasuubiza bannayuganda nga bino byonna ate bifundikira bigasizza bannayuganda. Pulezidenti lwagenda ng'atambula parish development model obugagga okussa ssente ku buli muntu yenna mu ggwanga, ebbula y'emirimu y'abavubuka, obwavu, social economic development, okuleeta enkyukakyuka ku nfuna n'obujjanjabi okusoma. Alipoota za ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti nezikolebwa obukiiko bwa Paalamenti obumu bukyanga nteekateeka PDM etandika zikubye ebituli mu nteekateeka eno olw'ensimbi ezisinga okuba nti tezituuse ku balina kuzifuna ng'ezimu zibulira mu ngalo z'abalyake era ekiruubirirwa ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okuggya abantu mu bwavu mu kuyita mu nteekateeka eno saalaze zeetaagisa kino okutuukirizibwa. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, ageesigika. Kati gwe namukadde kankusomeseze bwereere bw'obeera mu bufumbo bwonna n'omusajja yakusiima n'akussa ewuwe n'osalawo okubwenderamu omusiguze yenna akusigudde aba mwetegefu okuteekamu buli ekisoboka akakasente akufuna wabula olumala okukwakulako ekya Mikayiri aba takyalina kyakwetaaza era obufumbo bw'obaddemu bwe bufa tayinza kutwala mu maka ge kubanga abeera akimanyi
nti byokoze mu maka g'omusajja ono gy'obadde ng'omwendako bw'onaatuuka mu maka ge era by'ogenda okukola. Kati Twakagabo yayendera mu bufumbo obutukuvu bwe yalimu ne National Unity Platform, bwe yalimu ne bannayuganda, bwe yalimu n'amaanyi g'abantu. NRM gye yali ayendako yateekamu buli ekisoboka emukwakuleko ekya Mikayiri, era bwe yamala omukozesa yali terina kyemwetaaza nga tebasobola muwasa mussa mu maka gaabwe nago kugenderamu. Y'ensonga lwaki olwagenze mu kamyufu mu Bukoto South baamukubye akalulu n'enkoona n'enywa, yavuddeyo n'obululu 3 mu constituency ennamba, ate nga nabo tunoonyereza yabujjeewa, ayinza okuba yabbye bubbe. Twakagabo mu kunoonya akalulu ke mu Bukoto South kuba teyiya lyamumanyi, President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabissaamu engatto. Era olunaku olwo nzijukira nga lwali lwa Sande era twetaba mu kusaba ekitovu ku Cathedral. Bwe twava ekitovu, President yayitako mu maka ga Mpuuga. Ebiseera ebyo yali Deputy President waffe wabula nga naye yali nsolima. Yayitira mu maka ge, awo wonna okuva ekitovu okutuuka mu maka ga Mpuuga nga tiyaggaasa anyooka, amasasi gatulika. Bwe twava ewa Mpuuga mu Soweto gy'apangisa, twasimbula okwolekera Bukoto South okunoonyeza Twakagabo akalulu, wabula tuba tuyingira Kyabakuza. Muganda waffe Ashirafu Kasirye yakubibwa essasi ku mutwe. President yasalawo akazeemu olugendo lwe okugenda mu Bukoto South atwala Ashirafu Kasirye mu ddwaliro, ndowooza yali Nsambya if I'm not mistaken, ajjanjabibwe. Tiimu ya President naye kennyini baba bayingira Busega. Muganda waffe Frank Senteza, omwana enzaalwa ey'omu Kirowooza wano mu Nnyendo Mukungwe Masaka City ku luguudo olugende Viira, emmotoka y'amagye yamulinnya omutwe n'egubetenta n'afiirawo Mbulaga. Twakagabo ng'omuntu eyali yeesimbyewo era President ye yali alaga, ye yapiikinga, amaanyi ne geeyongera mbantu. Amaanyi geeyongera bweyongezi era n'akuba akalulu n'akawangula, naye nga muganda waffe aziikiddwa Ekirowooza Masaka. Frank Senteza eyayita sukka myaka 25 nga tannaba na kuzaala baana yafa, ne tumuziika. Twakagabo ye n'awangula akalulu era n'ayingira Parliament. Wabula olwatuuka mu Parliament yasalawo struggle y'Abannayuganda n'omusaayi ogwo ogwayiika ogwa Ashirafu Kasirye ne Frank Senteza eyalugulamu obulamu, yasalawo oggulyamu ssente neyegatta ku NRM etulugunyiza Bannayuganda emyaka 4, enyunyuusa eggwanga okumala emyaka 4. Ye Twakagabo gwe mutugamba nti temwagala tumwogereko, muli ku kimmwe? Emitwe mwetikka gyaki egyo egitabayamba? Mulowooza ddi? Era ddala egyo emitwe gye mwetisse gye mukozesa okusala oluguudo? Baganda baffe baafuna obuvune. Frank Senteza yafa ku lunaku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yalina campaigning ya Twakagabo era n'opiikinga musajja gwe n'owangula n'oyingira Parliament n'osalawo okutunda Bannayuganda. Kati baakukubye akalulu wawedde, tolina kyotugamba. Kitegeera n'Empuuga yali Deputy President waffe yali nsolima. Eyinza okuba n'obulumbaganyo obwatukolebwako nga tuyingira Kyabakuza nga yali abumanyi. Kubanga situyinza kibuusa maaso nga President bwe yakolebwako obulumbaganyi ng'ali e Kalangala. Buli bulumbaganyi obwali butukoleddwako mu campaigning za 2021 Mpuuga obusinga ate okuba yabulinamu omukono. Era kiri ku record, Mpuuga yekka ye yava e Kalangala. Abalala bonna baakwatibwa.
kati gwe twakagabo akaluluko kaaliko omusaayi gw'Abannayuganda, akaluluko kaatwala obulamu bwa muganda waffe Frank Senteza, obadde olina okukisasulira. Ate omusaayi gwa Frank gujja kusigala gukululumira ebbanga lyonna. Muganda waffe Ashirafu Kasirye katali mu ggwanga, amaze ebbanga ng'ali ku bujjanjabi mu Amerika olw'obuvune bwe yafuna, nga emabega eri ng'atambula omutwe agwambazza ekintu baba kiyita batya nga kikutte omutwe gwonna. Naye nga Kagabo ali mu paalamenti, ali mu kutula ddiruzi lya ssente ne gavumenti eri mbuyinza. Kati mwe mutugamba kimmwe ku musaayi gw'Abaganda baffe gwe mwebaseeko, n'abasuubiza pulezidenti okukola oluguudo lwa Frank Senteza Road mwesibe 2. Sitwagala bunnanfuusi, mweyama mu maaso ga pulezidenti ne mu maaso g'abannaddiini. Father eyakulembera okusabira muganda waffe Frank Senteza yeemulugunya, agamba oluguudo lwe mwasuubiza temwalumaliriza, mwalukolokota ne muyiwako mmalamu akatundu ne mutaluggusa wano ku lw'evviira wansi we luva, era lwonna amazzi gaalwonona dda oluguudo lwa Frank Senteza Road. Mwalimba pulezidenti nti mugenda lulukola. Lwaki temukola luguudo olwo ku ssente zammwe mpuuga, ku ssente z'ofunye mu paalamenti? Mwalimba pulezidenti okukola oluguudo lwa Frank Senteza, lwaki temulukola ne luggwa ne mulukola first class malamu? Kakande Juliet ani yali akumanyi? Owekitiibwa Meeya, tukusaba ensonga eno ogiwemu omutwe, kuba bannaddiini abaasabira muganda waffe Frank Senteza banyiivu nnyo olw'oluguudo olwo okuba nga terunaggwa. Era yatutegeeza Father yakulembera okusaba twamusanga ku mukolo ogumu ekibisi, n'atugamba oluguudo olwo nga terukoleddwa agenda kulwanyisa buli opposition. Kati mube bagezi mukole enteekateeka mu bwangu oluguudo lwa Frank Senteza Road lukolebwe, tuleme kugwa lwa nsobi ntono. Bwe mwayitegedde nti temusobola kukola luguudo olwo, temwali lweyamye mu maaso ga pulezidenti, mu maaso g'abannaddiini ba kitaffe mu Katonda, ne mu maaso ga famire ya Frank Senteza, okusingira ddala mu maaso g'abazadde be. Bazadde be abatavanga naye okunenya pulezidenti era nga buli lwagenda bamwaniriza. Naye ate oluguudo lwe mwabasuubiza mwagaana olumaliriza olwa Frank Senteza Road, mulumalirize. Muluyiweeko mmalamu, kuba lwetaaga kati mmalamu yekka. Muluyiweeko mmalamu azibe agannyanya gonna agalimu, waakiri benyumiririze mu ekyo mu mwana waabwe eyali omulwanyi eyafiira obwemage ng'atugumbulwa amagye ga Uganda. Kaneme kusukkaawo, Omukama abakuume. Nze Ssemanda awangaale nnyini nsi.